Lwaki Gravity Omutujju yakabya amaziga nga yakamala okwepanka ennaku ntono? Lwaki buli muntu ayogera ku Kyagulanyi Ssentamu agwa? Kubanga amazima bagwa. Kyagulanyi w'amaanyi. Baganda bange, abatakimanyi kino mukitegeere, Robert Kyagulanyi Ssentamu of all politicians abakabeera mu Kampala mu Uganda, Kyagulanyi yabasinga amaanyi. Not physically, but spiritually. Weewaawo physically. Era kyova olaba nti buli amwogerako agwa, taddamu kuyimuka. Ne bw'oba kyova Gravity yajja neyekyanga neyegira bw'ati Bobi Wine omulabyewo postinga agira bw'oti yadda mumulabe bw'akaaba. Takaaba lwakuba Keizi yamwogerako, wabula akaaba kubanga alumba Kyagulanyi. Njagala mbawe context eno mugitegeere. Ekyokulabirako ekisooka, Pastor Kayanja mulokole ng'abalokole abalala era musumba ng'abasumba abalala. Bwogera ku Pastor Kayanja, abalokole bangi bajja commentinga n'ebintu ebyenjawulo nga balaga nti alina emitawaanaaji. Kyokka obuyita obuli ku Pastor Kayanja n'amasannyalaze agamuliko n'omusumba wange tagalina, wadde bonna basumba. Kuba Katonda ayita abantu mu levels ez'enjawulo n'abakwasa n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Museveni si yasinga amagezi. Niye ye mukulembeze waffe. Yatwala baddokita abafunye PhD yadde tagirina, bonna yakola atya? Yabakulembera. So buli sekita wabaawo abakulembera. Kyokka enno neyo eba ya mwoyo. Waliwo Katonda baayita obuyiti ne batabakola byamaanyi bye bakola. Waliwo abalala abajja nga bakolerera ekyo kye balina okubeera. Omusajja ali musambi wa kapiira bamuyitanga Filipo Enzagi. Nze ni musajja muwagizi wa Associational Caluscio Milan, AC Milan. Abamanyi omupiira Filipo Enzagi. Pastor Asha wagira Maniyu. Filipo Enzagi mwamwerabirangayo. Ogenda okulaba akatimba kenyeenya. Kati ye abeeranga offside. Abalokole babadde bakola emirimu gyabwe ebbanga lyonna nga tebabikkulirwanga nti sitaani alina omuntu gw'atendeka gwe bayita Kyagulanyi. Kyagulanyi n'ayimuka omulundi gumu n'akwata abalokole bonna off guard. Buli kanisa n'edduka. Kubanga okwogera ku Kyagulanyi okuyita eddakiika 3 ng'ensi yonna ebbye ku ttaka, ng'abaana bakusabudde, ng'abaana bakuvumye. Eyo spiritual capacity gy'alina okumobilizinga abantu okuwemula n'okuvuma buli institution. Ekkanisa yagyerabira kubanga abalokole babakola emirimu gyabwe. Beerabira nti waliyo ali offside. Bwe bamuweta omupiira n'agutomera mu katimba. Ate yabakuba emu yabakuba 3. Kyova olaba wano amakanisa g'abalokole gonna geekweka. Bannabyabufuzi ne beekweka, either ne bamujoyininga oba ne basirikira mu bibiina gye bali. Baserebu abaliwo ne basirika, abalala ne bamujoyininga. Ne wafubutukayo akasajja ak'embazuulu ak'ebitege n'emimwa emimyufu nga kava Musumba Sara Mikisa, omukyala maje n'ekkanisa ya Vosso ne tuyimirira mu Kyagulanyi mu pureya ne mu kumwataakinga. Kyova olaba tolina ky'oŋŋamba ku Kyagulanyi kubanga mmumanyi. Ebbanga Kyagulanyi lyamala nga yeesetinga okufuuka opposition leader libadde ddene. Kyova olaba bwazze abala bonna n'abassa ku ttaka. Tasobola kukuba Museveni kubanga Museveni si w'amaanyi naye aliko ekisa kya Katonda. Gwagamba nti Museveni mutemu, tegeera kino nti obukulembeze buva eri Katonda. Kati ne Katonda aba mutemu kuba tewali mukulembeze aba ku ntebe. Katonda tamutaddeeko. N'ovaayo abalokola abasiru abagamba mbu Dawudi gundi nga Sawulo nga yamala emyaka 17 ku buyinza era yali kabaka. Lwaki Dawudi yamuddukanga bawaga teyali kabaka? Baali bamugoba naye ng'obuyinza bukyamulimu. Tegeera kino nti emmamba tefa ttama. Emmamba ogitemako omutwe mu nnaku 3 n'ogisonzekamu olugalo n'erukutula. Museveni aliko ekisa Kyagulanyi tasobola kukuba Museveni. Si lwakuba nti Museveni w'amaanyi nnyo bamugezi nnyo, akyaliko ekisa kya Katonda. Era bwe kiri muvaako aliva ku buyinza oba ali kaddiwa n'agenda. Kati Kyagulanyi kyaddamu ng'omuyimbi. Kyova olaba nti ku mulembe gwa Kyagulanyi tusookedde okulaba full figure. Tusookedde okulaba Ashibaaga. Bajjo bonna baava mu people power. Bapengepenge balumbuye. Agonna majeege. Naye amasannyalaze gaba n'eddamu y'ejjinja we gava. Kati eddamu y'okuwemula ewava source eba ya Kyagulanyi. Kyova olaba yasirika bw'ati n'akusindikira amagye ne galigenda gakuwa ne gakuvuma ne gakuba ku ttaka. Ne bweba kkanisa ne bwabeera musumba.
spiritually okifeelinga and physically okifeelinga. Gravity was crying because of the spiritual forces and the spiritual electric power. So in other words, gravity was electrocuted. Yakubiddwa amasanyalaze 3-phase 4-wire distribution. Aga step up transformer. Kubanga Kyagulanyi genda obuuze Buchaman taliiko maanyi ga Bwakatonda. Ne Museveni si mulokole nnyo, naye aliko ekisanga omukulembeze, kubanga abakulembeze ne Katonda beebalagana bokka. Abakulembeze enjawulo ebaliko, Katonda tamala gabikkula mukulembeze. Kyova olaba osanga omukulembeze nga ayonoona mu kkubo n'okyogera Katonda avunaana ggwe. Oba simanyi oba ontegeera nti Museveni tumuteeke wali ajja genda n'omulala akole ki? Katudde ku Kyagulanyi. Lwaki buli ayogera ku Kyagulanyi akubwa? Nange Dr. Tiamalo ndabira wano kwekaza. Kyagulanyi mmanyi amaanyi ge. Kyokka mu byafaayo bya Bayibuli byonna Katonda tatuwanguza nko lutalo ng'omulabe waffe tumusinga amaanyi. Tudde Misiri. Farao yalina buli kimu. Yalina obusobozi okukola abaana ba Isirayiri buli kimu. Abaana ba Isirayiri amawanga gye batambuliranga wali abasajja n'obwakabaka obw'amaanyi. Mukama n'abuwangula. Kubanga abaana ba Isirayiri si lwakuba nti baali baki. Daudi okuba Goliath yali musajja munafunga mwana muto, ng'oli musajja mulwanyi. Bwe yagamba ngo Abayisirayiri ne badduka, bakabona ne badduka, abalwanyi ab'amaanyi ne badduka, akasajja ne kajenga naye nze omusajja nja mmukuba. Si lwakuba Daudi yalina amaanyi, wabula yalimu omwoyo, zino nsonga za mwoyo. Omwoyo ogwali mu Daudi n'ogwali mu Goliath byali tebikwatagana, godo gwali gwa Bwakatonda wa Isirayiri. Kabaka wa Isirayiri oba yali Yekosafaati oba yali kabaka Asa, yaga nti ayi Mukama bagambe bagenda tukubakuba batusiranye batuwonoone, Mukama tutaase, kubanga bagambe bagenda kumalawo Isirayiriyo. Abantu balumbanga Isirayiri nga balina amagye 10,000 nga Isirayiri n'amagye 1,000. Isirayiri neewangula. Kati Kyagulanyi musobola okumukuba ku ttaka n'ekkanisa yange ya Voso. Si lwakuba nti tuli b'amaanyi, si lwakuba nti musumba wange avuga V8, si lwakuba nti musumba Sala yasoma nnyo, si lwakuba Dr. Tina asoma nnyo, siri muwanvu nga Navio, siri mulungi nga Chutikaye, siri mulungi nga Tonikisi, siri mulungi nga Kadimo wa Beat, nze siri muwanvu, siri mulungi nga Juliana, sirina kyamaanyi, naye ndi mu Katonda asobola okulinnya ku Kyagulanyi naye ne yeewuunya. Kyovola yambulookinga n'okumutaaginga si kyamutaaginga. Naye yeewuunya kubanga omusindo ogunfulumamu yadde ndi katono agwewuunya. Naye byonna lwa Katonda si lw'amaanyi gange, kubanga Kyagulanyi oyo musajja atuulwako okuwemula. Naawe owemula bino olibirabira mu ggulu. Muganda wange waliwo abanda bange munaatera okufa. Ffenna bwe tuliva mu nsi eno oliraba akatambi ensi bwe badde yeeyisa. Muganda wange oliraba abantu nga bafaanana nga ggonya nga batambula emisana. Oliraba abantu nga balinga enkoko nga badde muntu naye nga nkoko. Oliraba abantu nga balina amaaso nga agembwa. N'abantu nga bulijjo muntu kubanga amaaso bwe tulifa ojja kuba osobola okulaba abantu gye babadde bajja amaanyi ne kye babadde bali. Katonda ali kulaga Dr. Tiamali n'omulanga katakuvuga gye tukavuma. Kubanga nze ngenda obbawa emmere, ekyo nze si kyerumamu, ngenda bbawa emmere, ndi waggulu wammwe, buli anvuma ndi ali waggulu wansi wange. Naye bw'olifa kuba lwera abagenda okufa suuni, olimanya buli omu gy'abadde ajja amaanyi. N'abasumba abamu olimanya gye badde bajjawa wadde babadde bantu lwa Kristo. Olimanya obunnanfuusa obuli mu nsi. Kategeera kino nti Kyagulanyi atuulwako eddogo ly'enjaga ne hooliganism. Kyova olaba nti yaliko pa South Africa ewa Malema. South Africa yensi abantu bakwata amajambiya ne batematema bannaabwe emisana ttuku mbuba baviire mu nsi. Kyagulanyi najja koppa n'ennyambala South Africa omuntu akuba amasasi emisana ttuku n'akuta n'atambula n'agenda. Kubanga eyo ye doctrine gye yajja eyo ey'okuvuma, kuwemula, kuvuma buli muntu oyo mumuvume. Kyagulanyi yasindika muvume n'abagereka ne bamuwa. Muvume gundi ne bamuwa, oyo temumuvuma ne bamuleka, oyo mpuuga mumuvume ne bavuga mpuuga, muvume gundi oyo mumusindike. Kyova olaba nti opostinga ekintu n'asindika abaana, comment ezisooka zibaza abaana be bagulawo fake accounts. Kubanga eyo strategy n'ekkanisa yagitya, era abasumba abamu baasirika, abala beefuula abannuupu kutya musinde gwa musajja Goliath bwe yayimiranga n'agati kubanga Kyagulanyi okuva obuto mulwanyi. Gy'abadde mu gete yabadde alina saddaaka z'akola, obanga za Bwakatonda
ne ate katotaiza kubanga azibadde za Katonda avaamu na kuwemula. Kati alimu embala ya I will erimu Isaiah 14 I will hoyo Museveni musiru hoyo Museveni gundi era kyovola mwana wa mama fune nalwanga ina kyagende kukolecha fune ndaga muntu munnange kati nakwata emyoyo gy'abantu jona okwata emyoyo gy'abantu abo bonna okubateeka mu ngalozi teguba mulimo gwa lunaku lumu kati gwo omusiru alowooza ku byenkyanku saasidde kubanga abasajja Kyagulanyi ovolo artist yagula emagere teyagula munyonyo emyaka jadda kubanga yat setting wali jira nateekebwa najjanga akola ebintu bye paka wali leero kati okumuyimiriramu oteekeddwa okubanga oli musajja w'amaanyi spiritually oba physically kati ffe nze siri w'amaanyi naye muganda wange waliwo omusajja nyimiridde emabega wano oli mulaba ng'ofudde ye musajja ayogerwako mu Revelations chapter 1 oyo alina eddoboozi ly'amazzi gayira nze siri avuwala Kyagulanyi toli nkuba kiggwo bw'aba Katonda ali mu ggulu nga mulamu nga Katonda gy'ali tojja kutuleeta kutuwemula mu ggwanga lino tolifuga nsi eno era nkolimira nuupu n'abawemusi bammwe bonna n'abagwagwa bammwe bonna bwe busindika bawemule buli muntu bamukube ku ttaka toli nkuba kiggwo ekyo nkikugamba kubanga ndi musajja mulokole ndi comedian ate Katonda bw'ato bw'akola ebintu bye asindika omuntu ng'aliko obulemu ne mugaba omusajja twamujereze singa ebintu bino biri ku peji y'abasumba naye biri ku volongoto bangi basobole okubinyooma Katonda abakuba emiggo mu gyewuunye kuba jjabba kuba ate njabba w'emmere naye Kyagulanyi wonna w'oli omusajja w'oli ali wansi eri alina amannyo ng'agembwa tali nkuba kiggwo si lwakuba nti ndi w'amaanyi waliwo Kristo gwe nakkiriza ndi musajja mulokole kama mbaya ni mbaya toli nkuba kiggwo Kristo yampa obuyinza ku misambwa n'emizimu n'okuwemulako n'okuvuma kwaba toli nkuba kiggwo ayi Katonda ebigambo ebyo mbyogera si ku bwange wabula nkwesiga kubanga mmanyi nti omukono gwo gwe gufuga ensi eno n'obuyinza wo bujjudde buli wamu gwagaba omukka kitaffe atuula mu ggulu yamba obulamu bwange omutaase kubanga Kyagulanyi ansinga amaanyi era waba yawungudde abawemula basobola okukosa obulamu bwange obw'omunda n'obw'okungulu ntaasa siriimu ntaasa obwenzi ntaasa accident ntaasa obwavu ntaasa amabanja ntaasa okukola divorce ntaasa okuwasa omukyamu ntaasa n'okufanga ebiseera byange tebinnatuuka ntaasa n'okuva mu bulokozi onyweza ebbanga lyonna kubanga oli mwesigwa bw'afugira mu Yerusaalemu omuzzukulu wa Dawudi ekikolo kya Yese eyafiira ku musaalaba ogw'omu makkati ejjinja Danyeri lyalaba erikuba ekibumbe ekyo kisaanewo kikwate omuliro mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu mwensabidde nga nneebaza amiina.